coming up. Yamu ku nsonga endala. Lwaki relationships tezitera kuwangaala? Ziba expectations. Yeah. Ennaku zino twajjirwa amabina. Ate nnyogedde bubi. Nga mwesise bwe njogedde ku mabina. Tewali buzibu yogera ku mabina go. Kati omuntu tayogereko ku mabina. Banaye. Kati twajjirwa amabina. Ennaku zino omukyala alina ebbina. Tumusuubiramu bingi nnyo. Tumusuubiramu okubanga yakuzibwa, yaba n'empisa ennungi, yatwalika mu bantu, yayogera bingi. Yabeera full package. Ate bw'agattamu kakala ne gukola ki? Kati ate bwe kidda ku sayidi yammwe. Bani? Ennaku zino mugenze abakyala. Mugenze muva abakyala abategeera batandise okuva ku basajja aba 6 paaka. Beeyunira nnyo abasajja kati abasajja abalinawo kabuto. Balowooza ng'ontunuulira. Kubanga ki? Balowooza be bali serious. Omulabe for Brown Skin Events amanya nze Helen nkwaniriza ku katebe k'omukwano. Tubeera wano twogera ku love issues, twogera ku bufumbo and other stuff. Mwebale kusubscribinga tubaagala nnyo mu different countries zona ze muli ze musubscribingiramu. Mwebale nnyo. Olunaku lwa leero katebe k'omukwano tugenda batwogera ku commitment and submission. Commitment and submission kintu kikulu nnyo in a relationship oba mu bufumbo omuntu bwaba ayingidde oba bwaba alimu. So ninawo wane n'abagenyi bange bagenda bakoyanjulira tugende maaso. Nsanyusa okubeera ku eno show. Amanya nze Mr. Eddie Official. Gengenda ogaba because genkozesa nnyo ku social media platforms zange. Ate abasobola okunoonyako ku social platforms zange zonna nkozesa Mr. Eddie Official. Gegange ongambye kweyanjula. Yeah. Kubuuzaako omulabi wa Brown Skin omulungi amanya gange bampita Yvonne Hantal. You can follow me on TikTok, Instagram. Era genkozesa Yvonne Hantal era ndi musanyufu okuddamu obeerako wano nammwe era nga tusharinga. Yeah, it's been a while. Yeah, nange Helen also okunfollowinga ku TikTok nkozesa Hannah ojja kubonda babulungi. So today we are going to talk about commitment. Twagala naye omulabi wa Brown Skin Events ayinza okuba tamanyi what commitment is oba submission kyekitegeeza twadde twagala like mugereko ku commitment kati ni about what it means and stuff and kila sijja kumenyawo ndowooza njogera y'abazungu eya ladies first. Nani akatokulira naye tukkirizibwa okusaba. Tukkirizibwa okusaba. Omanyi twagala Mukama Katonda n'atulungamya. Kale tuzibirize tusabe. Ayi Mukama Katonda tukwebaza olw'obulamu buno bw'otuwadde. Era ddala nga tugenda kwogera ku nsonga za mukwano. Mukama buli abaakagwa mu laavu yonna Mukama banguyizeeko bamanye commitment ne heartbreak we zibeera. Enrico yakaproposinga mwanguyizeeko mpaawo ebitabo ebitukuvu ebigambo ebya social media mpaawo atali kaaba. Mwanguyizeeko amazigo musangule n'abalala bangi abagwa mu eryo ettuluba. Mukama tusabye bitono naye ebingi bijja era nga wotulugamya. Munya Yesu Kristo Mukama waffe nga tusabye. Ate sale badde tegeeza ki what's the main point of that sale? Ayagala Enrico babwanguyize. Baawukane bamwanguyize kala. Gomanyi bashuga mami abalinze. Abalinze Enrico. Abwana obuto okugenda mu relationship. By the way, I think we are deciding like nga beeyagala. They can go for it. I mean, as long as they are committed, as long as desire is submissive. Tebakumenya omutima. Nedda anko. Myogere ku baana b'amazima bagamba. So, tebakumenya mutima. Tebeka mukwano. Ate nga ne bawo yakumenya serebo. Tugende maaso. Omulabi Brown Skin Events tebeka omukwano. Mwebale kusubscribinga. We are talking about commitment. Yvonne Hantal. Commitment kitegeeza ki? Ngenda kwogerako ebigambo ebitonotono about commitment. And in my own understanding, kyemanyi commitment kitegeeza abantu abaagala n'abali mu relationship okuba nga they are committed to each other, like nga they trust each other, nga
they respect each other regardless of anything. Oba kitegeera kubanga abantu abasinga oli abeerena I can't be committed to my husband lwansonga ayinza obba mwenzi ayinza obba ki. So commitment is something like kyokola nga tofuddeeyo oba cheatinga oba akola ki oba akola ki, as long as you love him you commit to him. Newowulira nti gundi kino, be committed to your husband or your woman, because it goes both ways. Yeah. So what about submission? Like if someone like na submitting in a relationship or in marriage? Submission literally goes for the women okusinga kubanga like women bebalina beera submissive eri abasajja baabwe. Ntegeeza ki? I'll give a very easy and simple example. Omukyala eri abasajja abamu bambi ng'agenda wasa omukazi ng'amusinga ku ssente. But this is where submissiveness comes in. Nti omukyala ne oba osinga omusajja wo ssente toyina muggyako kiri kitonde ky'okuba nti ye musajja ewaka. Nti n'oba omusinga ssente you have to submit to him. Omulage like you still give him that respect nti you're the man. Osigale ng'omufaako osigale ngo regardless oba omusinga ki oba omusinga ki oba gwe alina omulimu ogw'ebbeeyi okusinga ogugwe, submit, be submissive to him. Like wewe it's like mu lulimi olwangu kubanga igwe ng'omuntu okumanya nti kino ekintu nsobola okukikola but then this is the man yalina okuliidinga. So it's like someone walking on another person's authorities. Oba kitegeera? Yeah. Omusajja batasobola kafulanga kajanja nti submit nze gyali natandika namanyirirawo. It depends on the intentions of your relationship. It literally depends. Because igwe wobeera nga wajja mu relationship nga wajja mukazi mukozesa bukozesa kulaga abantu nti nawe oli musajja osobola okwana n'oliidinga omukazi n'okola ki, then oba osobola omumanyira. That's why they take us for granted olw'okuba nti okoze eki osubmitinze gyakyo. Baba abakazi abasinga oba abawala abasinga they fear being submissive to their what? To their men. Rachel. But if you all have like the same intentions or the same goals for your relationship, then kitegeeza nti omusajja otalina wagenda kujja kamanyiro because naye kenyini relationship aba ajagala abeera invested in the relationship. So mututisiza relationships okuziyingira ennaku zino because submitting, committing, I think it is a difficult thing to do. So what do you think, Mr. Eddie, about commitment and submission? What does it mean? Commitment kwewaayo sibo kiri era kiba kitegeeza kuba kusaddaaka omukwano gw'olina eri abalala bonna n'ogamba nti kati entegeera yange gitadde ku mukyalo omu oba omwami omu. Era mu bufu bwe bumu kiba kitegeeza nti oba ogenda kuwaliriza. Omanyi Katonda yatonda omusajja n'amuwa omukwano mungi nnyo. Nja kuwa ekyokulabirako bw'oba weetuguliza abamanyi ebitabo ebitukuvu. I'm sorry going to go religious. Bagamba omukyala yava mu lubirizi lw'omusajja. Kiba kitegeeza mulimu embirizi endala mu ze yakola ki? Ze yalekamu. Olwo olubirizi olumu n'agenda n'aluwaako ki? Omukazi. Kiba kitegeeza omusajja alina omukwano mungi nti asobola okugabanyako abakazi nga 10. Abakazi nga 10 bonna nga bali mu ki? Mu lubiri mu mbirize kuba ye alina omukwano mu tonomuba muntu yenna bennaku zino gwe bakakwagala. Wansonga omukwano aba alina mungi kati yagenda n'akola kinagamba naye ate obuzibu bwe bujjira ke kagambo k'ogambye akaki kokayisa otya? Submission. Commitments. Ako kennyini nti ate alina okufokasinga naye jjukira alinayo zino embirize endala. So basically ensonga lwaki abantu abamu batya okubeera committed mu fumbo oba mu mukwano gwabwe. Esogera ddala nsooka kuyozaayoza munnaffe Enrico MC yeebala obwanguzi bwatuuse kubanga ngambye akakazi kalina ssente
Kayina sente era muganda wange nyweza yoze ebintu. Yes, that's what I'm saying. Ayina kunyweza tuketsa navayo na proposing nalaga abantu mu lwatugoloza yerekeza era kyakaba recent. Yes, by the way, it was the first time omuwala okuvayo okulaga omwami we. So basically nsoka muyoza era nsaba anywereze ddala. Anywereze ddala ebintu abyoze bulungi, golole engoye bwatuuka kuko ayase enku kwigamba balina osiima. Ate kati musekaki kati okudda ku nsonga yange tontema Enrico naawe omwagala kati so basically si kyangu okola ensonga zino wamanga ensonga zange ntonotono zeninawo lwaki abantu batya submission esookera ddala kwe kubanga batya obuvunaanyizibwa ebiseera ebisinga ojja kusanga nti nze neeremereddwa okwerabirira olwo ate ngatteko omuntu omulala okukola ki okundabirira kati ebiseera ekyo kivaako okusanga nga nti oli agamba nti njakalumbako nkawe first expression kwikire jab swi ngadduka era obufumbo bwolaba nti relationship kyolaba nti emala week emu nga teriiwo week eyokubiri nga ngokanya bubbles ate wali abatomera ku TikTok manange osanga omukazi kati nga munnaffe ono anyumidde aligaseeko ne filter kati ebiseera ebisinga batomera kati osanga mukazi ng'ono akutte iPhone ataddemu filter ataddemu ekirungo atunudde mu kamera anyirira oli musajja mumpi ojja okukwana ng'asanga ng'otuuse ku ttawa benyooma emu ku nsonga kinamu obuzibu emu ku nsonga lwaki ensonga emu ku lwaki abakazi relationship ziganya okola ki okuwangala ensonga ey'okubiri wabaawo bwe baamenya emitima kati ngaffe ate waliwo oli gwe nakulaba opepeyako naye kati serebu soyana kumwogera kalina sente zinsiba ensonga kyakukyawo naye kati bwe baamenya emitima kati nze kukyalefuwa weyankyawo maze emyaka ndowooza kati ng'etaano ndi singo kati nkyali singo so bwe baamenyako emitima ebiseera bisinga aba atya okudda mu ekyo kye yayitamuko mu ekyo kye yatomeramuko so ebiseera ebisinga batidde okubanga mu relationship eyo nga lwansonga bayitako. Yes, I'll actually add something about that point. I know you have kuba eyinza okuba nga si ensonga esinga obukulu but it's basically the root cause of every thing. Actually, I'm the example. Let me give an example. When that club is so emotional. Why? Like Sidegambo, I'm not committing to someone or submitting to someone but I do fear commitment. Because of that. Because Nzemba nina mentality like onochayankoze. This person will definitely do that. However much you're good, however much you're you have clean intentions and I fear submission. Let me add something about the heartbreak thing. Literally, nyinza okwogera bwenti abantu ne bagamba njogedde ebi but si kwogera ebi but it's the right thing. We are literally dealing with sick people. Not sick nti buno obulwadde bwemmanyi nti oba HIV nti oba musujja oba ki but sick people mu mutima. Lwaki? Nti nze ngenda kubanga bamenya omutima. Mfune like guy ajje tugende mu relationship nga naye bammenya omutima. So kati ngenda kubanga nze nina okuwonya kyesimanyi. Do you know healing something you don't know kyotakozinga kubanga ki oyagadde omuwala oyagala like omulaba mu future you want to spend the rest of your life with her naye nga ayinamu kiri ayagadde ku Peter amumenye ayagadde ku James amumenye ayagadde ku Roger amumenye oba kitegeera
kati then agenda bela no si bantu bange, they are just names, we are giving examples. So kati agenda kuba ogenda kujja nga ye ayinamu kiri naagala bali bonna bonna ne bammenya. Her heart was broken. Oba kitegeera kati ayinamu kiri mu mentality nti how am I sure nti this one is different from the other ones. Kati gwe oyina okumakinga sure nti you work to the core okulaba nti omuproving nti you're different. Kitegeeza ogenda okuhealinga ekintu kyotakoze nga kyotamanyi, and it's just a process. Gyotamanyi agenda wona ddi, gyotamanyi oba anaawona n'okuwona, yes. Kati awo abasajja abasinga bwe bakiviiramu, and that thing needs patience. And patience is a gift, because to be honest abantu abasinga tebali patient, batono nnyo abali patient, so that's why I'm calling it a gift. Era Mukama aba akuyambye n'akuwa omusajja oba omukyala, sijja kulimba, sijja kulimba. That's why I said it's a gift. So Mukama akuyamba n'akuwa omusajja nga he's patient. Ndi patient mu bintu ebimu, nina bintu patient nga tosabeera patient mu bintu ebimu. Nga muna bintu ebiri nga tosobola bistandinga. So kati Mukama aba akuyambye n'akuwa omuntu ali patient. Kati ono veteran kiki kyatalabangako? Ani veteran taata? Tugende mu maaso. Ndi sorry. Ate nno naawe toli patient, kyova nserebu yakuleka kale tweyongere. Mukama waaba akuyambye n'akuwa omuntu ali patient, omusajja agenda okutegeera, oyo agenda okubeera wahiringa ebyatamanyi just because of the love gy'alina George. Sweetheart, whatever is eating up your heart, make sure you work on it, because naye akuhiringa naye aba n'ebyamumenya, naye aba ya breaking up, naye aba n'ebizibu bye. So it's either if you guys have the same intention, if you have the same goal of your relationship, make sure mwegonzezaamu ensonga, because abasajja bo Mukama yabawa kiri ekintu nti they're not so soft. Kyagenda kujja kulaga nti alumwa, kyagenda kujja akola ki, so ayina obusobozi obukweka ekikye awonye ekikyo. Okay. But as an understanding girlfriend oba wife oba ki, make sure Mukama aba akuleetedde oyo omuntu tomuzanyisa. Ne waaba gwe omusajja tunula mu kamera obagambe temutuzanyisa. No, it goes both ways. Ne waaba gwe omusajja nga Mukama akuleetedde omukyala agenda okutegeera ali ready okubeera patient nawe. Men do break up ate nga wasanze omusajja literally nga ya breakinze up ate kibawaasi atamano singa omukazi. To be honest, omanyi kati nomanyi wasanga omusajja nga bambreakinze for a long period of time oba emirundi mingi. Never call a change to go because you're ever at fault, because I know you're repeating stuff. You're going to repeat what the others did. Exactly. No, agenda about trust issues, faith issues, like bulichimu agenda bana kutama. So that yes, you have to be sure nti Mukama oba oli musajja oli eyo oba oli mukazi oli eyo, Mukama aba akuyambye n'akuleetera that person who is ready to heal what he or she didn't cause, who is ready to be patient with you. Make sure tomuzanyisa, mwegonzezeemu ekintu for the sake of your relationship. If at all you have the same goals, the same intentions, ate nga mweyagala. Bakakumenya emitima omuli emeka. Literally omulundi gumu. Kubanga wenava mweyo heartbreak Mukama nanko omuntu waliyo gye bamenyeza Mukama yakuwa omuntu omutuufu. Agambe labayo Eddie agambe Mukama yamuwa omuntu omutuufu. After that mwogere ku media. Mukama nedda abogere ku media. Bogera abatuufu. Tosobola kuswala kuwayo omuntu. Bogera abatuufu. Nedda si kuswala naye by the buli wembeera wano mwogera, so kati abantu bako wano muwulira. Mutukube. Nja mwogera nga sheggwa. Kamba weyo point endala. Eyo nja jogi mwogera nga sheggwa. If he's right, oline wanamudda maaso. Already aba yalonda. Kati ono ikujja ali right. Yeah. Hey, he's the right kale, person. Like tulaba ku Brown Skin Events tukyayogera commitment and submission. Njagala kuleeta kino ekintu. Like muina kumala how long in a relationship okubeera like omukazi oba omusajja okusubmittinga no committing eri omwagalwa we. Muina kumala for how long? Muina banga submitting what? Like
okubeera nga mu butuufu yoyo obe anti okwewaayo obeere nga yeye okwewaayo mu buli mbeera submissiveness submitting mulina kumala bbanga ki kubanga yimi tosobola sanga era muntu lunaku lumu noweewaayo naye how long does it take for you to submit to your person, to your man, to your woman? Era what does it take? Kubaasoma ennyo ate abeefuula abageze ennyo tusobola okutwala n'omwezi naye bw'oggwa omwezi kweyongerayo kyongezaako okwogerako omwezi kweyongerayo naye kati bw'oggwa ku bannaffe bw'oggwa ku bannaffe naku 3 zimala naku 3 you believe omuntu oba omutegedde oba omanyi byayagala omanyi byatayagala oba omanyi trikalaze kubanga people change ogenda mulaba mu wiki 2 kubanga like I'm going to talk kanjogere ku musajja kubanga I'm a woman nti omusajja ono wanaaba nga alina kyayagala in the first 3 weeks mukwano waba tanaaba ajja kunaaba bwaba tasenya ajja kusenya bwaba tayambala ajja kwambala taking you out waba ali stingy ajja kuwa sente bwaba ogudde mu bannaffe because bega time omukolera ebyo boli submitted already anti ulira kanku anti nkyakujira oba toli submitted eli abamu ababikola nga yagala kusika area kuteke wakwagala for the first 3 weeks or a month ate kati ate bwoyangu ofuna ono omuwala agenda amangu it will even take a week kati ebene bwebiggwa buli kimu ng'afuna kyayagala that man will go away like ajja kubanga takulinako kyo kyenkugambye nti ogambye nti no guno omwezi omanyi nti oba guno omwezi oyo omusajja yeefuula submissive and stuff oba omukyala yeefuula submissive akufaako preparing la lunch how sure itagenda kudduka gwe kyoyita submitting yeah because abantu abamu naba actually nafa abakazi we use men kisinzira convincing skills we use men kisinzira convincing anyway skills our intentions wezijira there are literally some people ng'ogenda kujja okwane omuwala ng'okooye ng'olabye okooye okwane omuwala ng'okola ki ng'owulira you want to settle oba omuwala omusajja wakukwana omukkirize no it depends aliyo bannaffe abajja bambi ngawula yaako oyo obulamu gaga settlinga even at an early age nsobola okubanga njagala settlinga ku myaka 21 nange nkooye yes nsobola okusettlinga nsobola okusettlinga emyaka osobola oyagala ekibuuzo kiri kyosobola okusettlinga oyagala basettlinga tekiri mu buzibu the person is right. Yes, exactly. If you're with the right person, I don't see. Okay. Let's assume oyo golowooza nti ye mutuufu agambye mu settling okkiriza very well ate very well lwaki ozibuusabuusa lwaki agala sima we batasima ekintu ekyokusettolinga some of us love to keep our things private alina kyayogeddeko lwaki oyagala osima ne batayagala sima kati emu ku nsonga endala lwaki relationships tezitera kuwangaala ziba expectations ennaku zino twajjirwa amabina ate njogedde bubi nga mwesise we njogedde ku mabina tewali buzibu yogera ku mabina go kati omuntu tayogereko ku mabina banaye kati twajjirwa amabina ennaku zino omukyala alina ebbina tumusuubiramu bingi nnyo tumusuubiramu okubanga yakuzibwa yaba n'empisa ennungi yatwalika mu bantu yayogera bingi yabeera full package ate bwagattamu kakala negukola ki kati ate bwe kidda ku saidi yammwe bani ennaku zino mugenze abakyala mugenze muva abakyala abategeera batandise okuva ku basajja aba 6 paaka beeyunira nnyo abasajja kati abasajja abalinawo kabuto balowooza ng'ontunuulira kubanga balowooza be bali siriyasi
bebalisi bano bakasuku abo bakasuku kati naku zino kasuku anzaala kasobola kunsabula mbanga mutabani we olira kasuku ni mwana muto owulira ne munakyogedde wamutunulira ku lubuto lwe ayinza okufuna embeera etali nnungi esamusanyusa. So, kati at the end of the story, fenna nga bwe tubirowoozeza ku opposite genders, ogenze w'ekisajja olowooza kiri fine because first expression of course first times zibeera zaako expressing. We all know nti first said bwe weegombera omuntu oba mulowoozaamu kati njoga kwogera ku abasajja abangi baŋŋamba nze simanyi baŋŋamba nti omusajja watunira omukazi n'amwegomba immediately abamuscanning era singa waba namwe abakazi ngiri gyo mwenyezaamu of course naffe tuscanninga wagenda okutambula ova eri ojje bwoti mba nkwetegeeza nga nkubala ng'omulaba alimu endyanga mmeka like oba kitegeera olabirawo n'omubala n'ogamba nti kati noono ali bw'ati oba bw'ati mubadde ne bw'oŋŋambye nti mponya bulungi kumbe kyansikaninze edda kyamaze. So basically disappointment ebeerawo nti oli aba kyasuubira nga bagetize bu relationship bwakoma omanya omuntu buli wakoma okumanya omuntu wakoma n'okukola ki n'okumukyawa. At the end of the day relationship netabeera committed oba ne batya okukola ki kati enkola y'aba smart wire beerawo gye bakola smart wire ogugwe gwa kulyako mu wiiki esooka n'obwobeera intelligent otya nze am telling you tola nti weekaziza ebyo byonna obyogedde wano waliwo gayi gosolosanga mu bbaala ku that night n'akuliirawo ojja kuwakana naye amazima tugamba ate kati mwabeero kiyinza ebbanga kituufu but si bonna eli abamu kuffe nga we have different tastes and preferences muli bakyaki oba kitegeera not being a church girl but tulina different tastes and preferences oba kitegeera nga ffe tumanyi kye twagala si ffenna nti olina gayi gwosanga n'akola ki n'akutwalirawo n'akugirako principles tulina kuziba ne principles ezitufuga ezitudrivinga nsobola kugamba nti nze Helen I don't do this I do this I want this fenafa abakazi ennaku zino tokyali kukiri bagenda tusika ku matu oba nkusanze olina Range Rover ogenda kundya in one night it doesn't matter. Kati kambeko kyembabuuza njagala mubeere sinsiya side effect ki gy'ofuna ngo otamidde for example oli ayinza okuba nga atamidde n'agamba nze wentamiina njogera nnyo nze wentamiina nsirika nnyo wentamiina mbeera romantic side effect ki gy'ofuna nga otamidde ye wali onywedde ku mwenge nga lwakinedde awo wennyini nga naawe bwe tujja but sijja kulimba nga ntunudde ne mukamera sinze muntu anywa nnyo like bino nti nywa nnyo nti nkola ki because ndwawo n'okunywa omwenge actually okay so, because mama alaba yes so kati nti ne wemba ngunywedde side effect gye nemanyiko njogera nnyo wemba ngunywedde naye ate nze one principle I have nemba nywedde omwenge sinywa mwenge gugenda kunzijako bino byokere enkya ku makya ne bakunyumiza nti ate bakoze kino na kino tokijjukira soko koba ate gwe never reached there wow let me tell you something tebakuli era bw'oba waliyo yampakanya oba akimanyi take our comment mu comment section tebakulimba teri anywa mwenge n'atamiira n'ataba romantic. That is one of the ingredients gye bateeka mu mwenge n'obwogamba otya nti kisinzira. I'm telling you bw'ofuna olaba bw'onywa omwenge kati kankunyumize kati gwe neninga firimu onaabimanyi lwakwebuza amagezi eneringa wabinjigiriza igwe mama kati mama kankunyumize kimu ku bye bateeka mu mwenge obeera romantic bw'otabeera romantic obeera oyimaayima. I'm telling the fact tetuli ku love city
Every time you drink a lot of alcohol. Buza DJ brown skin. Tubera mabala bakuba. Ebikazi ne bijja nga kimutunulira. Tichi ochimanyi onyirira. You know? I'm telling you this. It is one of the ingredients. Teri anywa mwenge. Natagwa mulaba. I'll give you an example. We are so kundaba nabadde empunya bulungi. Bera pasema. Mukulu nedda. Tete nkugambye. Olaba Eddie. Mponya bu. Ekyo tebayita principles. Nebwoba obunya bulungi. Ne bwoba ovuga kati abawala ennaku zino badda ku Range Rover, sente biki. Ne bwoba obirina principles zange, I'm self-driven. Togenda kungira lwakuba obunya bulungi, I will follow you. No. Most especially ngoli mu relationship ate ng'ojagala. Exactly. No embassy relationship nga ndi single nga you're just going to approach me. Manyi bye tugenda oyitamu process and stuff. Togenda kujja. Ennaku z'omwezi leero ziri 13 June. Nteekawo emitwalo 10. Era buli asobola yena wanaaba akinkoledde omuntu kyenjogerako ng'okitegedde. Okintuusizeko kwona omukyala ngenda giwa brown skin w'ogifuna bw'okimutuusaako n'okamenya omutima mu wiiki ejjemu ng'ofuna ki? Banaye nze siri single. I want you to test it. Siri single. Ate mwe abatali single mwe abangu y'ensonga. Nze siri single. Kisinziira woba oli mu toxic relationship. Naye ffe abali mu healthy relationships mukwano. Ne wojja n'ataanogo n'ogatuuzaawo. Siyina gye ndaga. Ani ate? Siyina omusajja abantu Yvonne is committed. Like omusajja abantu sako buli kimu mba njagala ki. Ya committing. Siyina ssente zenkwata ziva mu wallet ya musajja mulala yenna okuggyako owange. Ekyo naye akimanyi yonna gy'ali. Yvonne. Kano oba katibu. Sikaagala. Nazzeemu neza. Katunuleko. I swear. Ne kamera ne vako sigaza. I'm telling you. Nadda sizaagala. Laba nampa kinyaanyo omusajja n'ezo tazimpa. Anyongereko endala. Omusajja agaba meka. Omusajja nga waasuka ate nazo oluusi nzigaana. Ekyo hale nyokimanyi sizigana. Sende za Uganda. Well, I swear. Za Uganda. Kamera nevevaako. Yes, tuli mu kamera za Uganda giri emitwalo mukaaga sizaagala. Squad send. Nkutidde. Sokola. Nkutidde. Sizaagala. Obalaba abakazi b'ennaku zino sente tezikyatumalamu. Sizaagala. Newokwata wallet yonna n'ogimpa. Ezo nno omusajja wange yampadde ezisuka kwezi ejjo n'enzimuddiza. Ate yakuwadde za breakfast. Wama baby sijjo. Yakuwadde na za breakfast. Ejjo nazimuddiza. Ego singa omanyi ezisaaye weekyusemu. Omulabira ddala asanga be bataddeko Hani wa muno. Women will shock you. Ekisinga okwewunyisa ku bakyala. I'm sure omwami bw'aba alaba bwakyaganye sente ezo. Kikyewunyisa ku baami. Nga lwaki aziganye owange. Okimanyi obadde ozaayo ekyeggulo. Nedda. Mira. Bagambye bulijjo zituwa bulijjo tetulya. Oba nazze siridde. Ate kati bagambye buli lunaku sente z'onoofuna zinaava mu nkola y'emu. Gwe bagambye tuli mu bwetaavu. Nkola n'omusajja. Tusobola okwebezaawo. Katebe ka mukwano. Twogera ku commitment submission. Kakati, I want to bring this question to you. Ku musajja n'omukazi ani alina okusooka okusubmitting n'okwewaayo mu relationship? Why? If you know very well the government government yaleta kye bayita woman empowerment and equality, why don't you think women can also give us money? Why don't you think also women can give us gifts? Here comes a view. Here comes a view. Nti yes, anyone on your side. So tokanula nnyo maaso. Nti government ne weba yaleta woman empowerment obachi. But yes, submission should come from a woman, Rachi, because a man is the leader. Hey, banaye. Yes, a man is the leader. Omusajja ya leadinga buli kimu nti newe munaabeera mu maka. Ng'omukazi osinga omusajja ssente, trust me ogenda keera ku makya, omugololera olugoye ayambale, omufumbire breakfast alye.
oba kitegedde nti newoba olina ssente zikomawa omusajja alina okwata ssente n'asasula rent cause gwe mulimu gwe but ogenda okukola ebyo byonna ng'omusajja akulaze nti he's the one. Submission ejamba abantu abali mu relationship eri real nga you're dating for marriage. Kambuze wali oyingiddeko wali osizeko mu Serena Hotel. Wali osizeko mu Serena Hotel. Mbuzizo ono. Era naye mwana wa bwalo mulaba anyirira. Era naye mwana wa bwalo mulaba anyirira. Kyeki muganda sula mu Serena. Chichi mutunulire kurinti muggo. Nedda tugende maaso mbuza kibuuzo kyo. Mu experience kambuzo n'atapeya. That's experience. Nojja kumbulira experience gye wajja. Ask you how you entered Serena. Was it your mother who took you there? Omanyi otya nga neetwalako out bannaye mwejjeemu embeera y'okulowooza nti buli wetugenda akimanyi bronskin talina kyatamanyi kundowooza yange kamala eyo nina kyembadde ndeeta wali ofunyeeko trip Dubai ebyo ezo z'ensonga lwaki mukyasubwa ebintu ebingi mbunga lwaki kulekayo e Dubai taata ate nno wakatonya jjo navaayo nava si jjo tonsibako mugambo yayinga ezeeyo enjoy doesn't mean ti jjo kyogambye okutusubya ebintu kati kyekikyasubiddwa kyekiba kyabasuubiza ebintu bw'otegeera omusajja no with men with money enkwana yaabwe yanjawulo naffe abantu abali average sigambye abali average kati ate bw'ogwa ku musajja alina ssente you have to be 100% submissive nga ye ali 1% submissive. Actually, you have to be ulira bw'aba alina ne gwayogombye olina namupangira relationship njibeeramu lwa ssente naye tebala kubanga Yvonne gwe mwenyimenyi ogambye submission and commitment kijira ku bantu abadetinga for marriage kubanga w'oba musajja ng'oyingidde mu bufumbo ng'oze kayitamu ogamba mbuno I have to submit you a man. Let me tell you something. Getting into a relationship, you should have goals. Just not ngeze muno bufumbo njagalamu abaana basatu. Yes. Ngeze muno bufumbo njagalamu emmotoka. It is okay. Njagala amakanga gange. That is fine. So this is the goal. But I'm telling you ofuna omusajja agenda okutuusa ku ebyo. Ntoli njagala agenda mufumbo ntwezime n'omusajja nti nfune emmotoka. Oyo kasawo zinaalina kuba musajja mugagga. Esi yakyuka. Kakali oyo yagadde omusajja omugagga. Ono mwana akyasubye ennyonyi za obadde okimanyi nti abasajja abasinga be tutomera nga balina ssente baba ne be bazikola nabo omusajja nga alina ssente nnyingi bwe ziti the same applies to me. Olowooza ati sinjja kuba oyo musinga n'experience tamwagala byalavu nga mwagala sinjja okuba oyo nze musomi okimanyi oyinza otusanga bano bagazizaawo kengizi yadde bakyagendayo okimanyi oyinza okunsanga nga nina omusajja gwe nzijjako ssente nga mulaga nti mwaganga nkwaki naye nga nina owange eno ntono wampata no nina gwe nzirya naye owange because why oli mwagalako ssente ono mwagala and okimanyi all the men like si bonna but percentage esinga nti no bw'abanga zenga alina ssente ze to we the girls aba alina mukyala we waka era aba akusunira ku esfaina agenda zikuwa naye akuwa ne specific tonkubira zino saawa tonkubira ziri saawa that is not love mwale ekikujjira mu bwongo nange mba sigenda commentinga mba ngenda kukubira njagala ssente mpete naye anti kati naye wenyini nga bw'onogamba hi babe njagala ssente mpete naye aba alina kyayagala ati nga muwa nga mpa ssente ng'agenda but kyentegeeza we are on commitment for marriage if you are ekyo kyenkugambye nti nowe omugambidde commitment nowadays the commitment nowadays is not the commitment of the ancient olaba Yvonne wogambidde nti no a woman wemugambidde nti a woman yalina osooka osubmittinga siri bawakanya kubanga omukazi ebiseera ebisinga bw'agaana things cannot work out but omukazi aba alina okusooka okusubmitinga naye nze ekigenda okundeetera osubmitinga nga ndaba Eddie bambi afuddeyo Eddie gye buli kimu
let me submit this guy. Ensonga letera omukazi okusubmitting eri omusajja is the way you treat the woman. I saw some like nina akantu kenawulira someone was saying, and actually he's a big professor, like he's over some sort of a relationship counselor abera nnyo ku TikTok. Yagamba n'agamba, if a man you want your woman to submit to you or to be submissive to you, it depends on the way you treat that woman. Exactly. Togenda kunchunya nkusabe kino nga toyina nkusabe kino nga ki olowooza nti I'm going to be submissive to you. Oba kitegeera kyekimu katudde ku side yamwe abasajja nti oba onoonya mukazi gw'ogenda kuwasa onoonya mukazi gw'osobola okwoga naye n'olaba nti mu byayogera ayina wano asobola okuzimba nti mu byakola omulaba mukyala mutetenkanya mukozi ayina kyagenda okugattako oba kitegeera. The same applies to us. Nti nsobola okujja nga nkwagala, we are dating for marriage, but your characters ze zinzijako. The way you treat me ze zinzijako. Because we all want peace. Mulimu n'obanga kuteeke ku dozi like owulira eri abantu abali mu toxic relationships oba kitegeera. So me woba ntreatinga mweyengeri nga you're toxic, you're aggressive, you're rude, you don't respect me, because respect goes both ways. If you want me to respect you, respect me as well and respect yourself too. So there is no way I'm going to become submissive to you nga you treat me badly. Exactly. Wana black man asiba bagamba, that man waba ali toxic tafaayo biti byonna like duka run. Nange mba ngenda kudduka, of course I will not commit to you. I will not submit. Olaba lyo n'omusajja ajja n'akukwana nga mu butuufu azze kuyita mbuyisa agende, but woba muwe emirembe nga you give him peace, the way you talk to him, the way you do what walai omulookingira nawe n'agamba he can definitely stay. No, but this is the reality. It's the environment we live in. To see that to be because of these toxic men. Yes, ndiraza ate kinyambye nno Mukwano. Kwa kunyirira kwa musajja abikoze. Badange everything tukyogedeko commitment, but ndabye toxic relationship ennaku zino zeeyongedde nnyo. I don't know why abawala bagenze nnyo mu depression, abawala besse bali bangi if you follow them. Ebyo bobolaba bigenze bikenderera ddala. Depression. One of the reasons is the social media, the social media influence. I don't know whether expectations. Those are very expectations nyingi. Kati next time tunaba tukomyewa abalabi brown skin event tugenda kwogera what causes like toxic relationships right is ayongedde nnyo. I don't know whether we are dating the wrong people. I don't know fe tubeera expectations enyingi simanyi tugenda kwogera ku toxic relationships so tuba tukomyewo. Mwebale nnyo okutulaba nga tonnaba kubeebaza bwe munaba mwogera ku toxic relationship omukyalo ono kyekyokulabirako kyagamba bade nammwe nno mulabika there is something tetunatategeera ekiri ku mwe ababiri. Wetuva n'omukulu ono mumpera ekipa y'amazzi kuba ennyonta erabika emulumidde ebbanga. Ennyonta erabika emuluma. Mwebale kutulaba abalabi ba Brown Skin Events. Mwebale subscribinga ku channel yaffe bannange tubaagala nnyo okuva mu mawanga ag'enjawulo Saudi Arabia, America nammwe Uganda. Mwongere ku subscribinga mwogala okutwagala kubanga gye mukoma ku subscribinga naffe gye twongera okubakola okubaweereza. Tugenda kwogera ku toxic relationships nga tukomyewo. Leero tubadde twogera ku submission and commitment. Mwebale kubeerawo Yvonne. Mwogere social media platforms zammwe abantu babafollowing. Women first. Women first. Mwebale nnyo abatulaba ku Brown Skin Events. Mwebale ku subscribinga. You can follow me on my TikTok account Yvonne Hunter everywhere ku TikTok, Instagram, ne ku X
by the way. Mujja kuba mukola ki mujja kuba muntu kako but again kano kankayiseewo nga mukama wange tannanzijjako n'omwami ali right naye kano kankayiseewo nga mukama wange tannabakola ki it's another point esinga obukulu abantu abasinga gye batamanyi you people tend to admire oba to adore the lives of people bemulaba kuki ku media but eno media yesinza obbagana okubeera submissive eri abasajja bammwe lwaki ogenda okutunira omusajjawo nga takuwa musajja wo oli Helen byamuwa omusajja ogenda okutunira mukazi wo nga takola oli mukazi wo oli byakola ki byamuwa oba byamukolera but you people life outside media oba off media is different kubanga nabo abantu ababalaga nti ndiwa oba ndi mu bulamu bulungi oba ndiki ebiseera ebisinga ku 15 babeera si bye bayitamu it's not their real life so stop admiring people's lives mulekerawo okwegomba obulamu bw'abantu obw'oku media oba obw'okuki mutunuulire obwammwe according to the intentions zoyina mu relationship the goals zoyina mu relationship n'okuba nti relationship yo gyagala anyway byebyo byange follow me on TikTok Yvonne Hunter. Till then, follow us on YouTube Brown Skin Events. Mwebale nnyo mwebalire ddala mbere bulungi. Tweyanza nyabo at break. Kati my name is Mr. Eddie Official, my TikTok name. Ate bwogenda ku YouTube nsigalera ndi Mr. Eddie Official. Ate era ne ku X ne Instagram ne ku Snapchat Mr. Eddie Official. Kuno webaka bange wengendo balekera. Naddala nnyo eri abakyala. Bw'oba olina mukwano gwo nga mukwano gwo bw'oba olina omulenzi yenna nga mukwano gwo ng'akubeerawo mu buzibu ne bw'oba olina omusajja ng'oyo mukwano gwo si muganda wo at some point give him some leg. Wanji agambye atya ku magulu olaba obeerawo ekikazi kirungi okiyamba okifuna entalo kiyita gwe okirwanyirako at last ne bakikuba empeta nekikulaga nti kigendedde ddala bandi nsabye busabe. Kati what's the main point? Obagamba kubeera submissive and committed oba there's payment beyond money. I'm telling you. You're ending people's lives indirectly. Nsabye busabe. It is to them to reject. But bw'oba olinayo omulenzi oba omulenzi yenna nga si muganda wo give him some leg. Kati obanga omukyala ali eyo oba omuwala ali eyo obanga amutumye nti nno ayagale sigambye bende give him some leg. No botamuwa mima give him some leg. Don't feel it. No strings are attached. Go hand in hand. How can I give you leg without lips? No strings are attached. Alright, mwebale nnyo abalabe ba Brown Skin Events. Kano kabadde katebe ka mukwano mwongere kusubscribinga ku channel yaffe ne ku TikTok kwetuli Brown Skin Events. Amanya nze Helen nange ku TikTok nkozesa Hana osobola okunnoonyako. Mwebale kulaba tubagala. Bye bye. Bye.